Ti Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka. Njagala kubuuzaako mukwano gwange omulungi, mwannyinaze omulungi, muganda wange, nkwebaza okuba ng'ogoberera shows zaffe za buli lunaku on this channel. It's holiday. Kyemmanyi bannange bamikwano abali mu nsi za Buwarabu, mbeera simanyi mulabika muli bize, bakutuma kino bakutuma kiri, abalala bali mu Europe, alusi nga si kyekiri awo nti akifiiringa nnyo, naye mu bukkakkamu mu mukwano omuyitirivu njagala bagamba nti Idi Mubaraka, ekisiibo kibaddewo. Obadde olina osiiba buli lunaku, obadde osaba, obadde weegayirira Allah mu ngeri yonna yonna okulaba nga wanaakusonyiwa acleansinga ebyo ebitagenda bulungi mu bulamu bwo, and of course obadde olina special prayers zo, special requests zo. Nsaba busabi Allah ekisiibo kyo kireme kufiira bwereere. Naye ate era nina okusaba nti obuntu bulamu, obukkakkamu, eggonjebwa ebibeerawo mu kiseera eky'ekisiibo, nze ndowooza that is the life we need to live on a daily basis, nga bulamu bwe buto butambula. Naye baaliyo n'omuntu agamba nti gundi yankyankalanya naye olw'okuba tuli mu kisiibo kansooke mwesonyiwe, kamulinde ekisiibo kiggweko mwambalire. No, nze ndowooza ate ekyo si kye twetaaga, but that is obulamu bwe tulina okubeera nabwo buli kaseera. Njala okukwanirizaako n'olwaleero n'okujjukiza nti Friday, Saturday, Sunday saa 3 ez'ekiro tubeera ne live show yaffe nga ensonga za love stories. Kakati olwaleero ensonga ziri 2. Ensonga esooka, mu Love Lab sister Ayagala baggayibe 3 bonna mu Love Lab. Kyetugenda omukolera kino kyo tukijje mu ddiiro. Ayagala okukakasa bamuliyo tebamuliyo, beemamaaza yenoonye oba balikkiriya. Naye kakati nkuba akafaananyi bonna bwe baba nga balikkiriya 3 embeera ng'ebategaze, abagenda gaba biyungu bisanja na kiki banne. Kale well ffe tugamba nti kwana mingi weesige mitono, n'ekyo nakyo kiri tugenda banga tubateeka mu lab ensonga tuziguse. Kakati eyo nga tetunabagendayo, ate twagala okusooka okutunuulira bino. Wali obaddeko mu mbeera ey'okuyirawo omuntu omubiri ne biwunzika nga wamma takulabyewo? Wali otuteko obudde bwo n'owa obudde bwo omuntu n'omuyirawo omubiri mwaka gumu, myaka 5, myaka 10, myaka 13, abalala bali myaka 15, n'owunzika ng'okungudde essere. Bangi basinkanye embeera eyo, omwana obwala n'agamba gayi yamalira obudde. Ne story ya leero eyagala okuzaamu amaanyi nti well biyinza oba nga tebigenze bulungi, but it's not the end. Like wakyaliwo obulamu obulala bwe tuyinza okutunuulira ate nga tubwenyumiririzaamu olw'ensonga nti Katonda bw'atuteekateeka tatuteeka mu plan A naye atuteekateeka n'atuteekera mu plan A up to Z, then plan A, B, bwatyo kati alpha. Ate Katonda si waakutetenkanya nti bwano kiganye tukole kino, ajja n'enteekateeka namutaayika nga egenda kuggusa ensonga. So story ya leero sister atubeerera ekyokulabirako. Ebbanga lyo myaka 13 mu relationship n'engeri ebintu gye biwunziseemu nawa waali kituwa ekyokulabirako n'okutuwa essuubi nti well biyinza obutaba birungi leero ne biyinza okuba bulungi enkya, biyinza obutaba bulungi wano ne biyinza okuba bulungi wali. Bwe bigaana emukono biyinza obutagaana seeta, biyinza obutagaana ntebe, biyinza obutagaana kabalagala. So oteekeddwa okusigala nga olina essuubi nti ebintu bisoboka. Live a positive life, otherwise bojjuza negativity within you, kigenda kwongera kukumira mu nnyiike, obeere sadist, obeere muntu wakubeerawo nga kugamba essanyu bakusimamu ssime naye ng'ate gwe olina oddisitula mu ggwe. So njala tumuwa obudde, nzikiriza nti again it's going to be a life changing story. Bannange mbebaza nenange mbadde nsaba olwaleero mwinzeko ku mboozi yange mumpe ku magezi bwe bityo, kubanga ffenna tuyigira ku bannaffe ate okuyiga tekuggwaayo. Ne mukyala mukulu n'emyaka gyange 36 tuuka nga nfuna omwami yalina emyaka 43, kati yalina emyaka 43 essaawa zino nena 36. Mwami oyo twayagalana naye namusanga n'abaana 3. Abaana abo omu namusanga omwaka 1 n'ekitundu, owokubiri ng'alina emyaka 4,
n'owokusatu ng'alina emyaka ng'esatu kitundu bwe batyo. Abaana abo yabalekanga eyo ku mulirwano atalina gwabalekera. Naye gwe oba omanyi ebyokudeetinga nojja ku Sande n'oyoza n'obabeera mu bwotyo tozagala banga asobola obeera nabo. Nagamba tubeere ffenna n'asaba naye nembera naye nasanga yazimba ennyumba ye ne tubeerawo nga ya lumuzi 3 naye galo mwemwemu ne tubeerawo. Kati nensooka nenfuna olubuto mwana wange oyo teyabaawo yamalawo ennaku 2 ku nsi n'afa. Ne tubeerawo nenzamu nefuna olwokubiri nenzaala omwana wange era wa buwala. Mwana wange oyo aba aweza wiikisi 2 mwami nagamba jja tugende tukole totuula tukole. Negenda nenkola ne bebi wange mpola mpola nga tutambulira kameeti tukeera ne tunnyuka olweggulo bwe tutyo tukolera ddala mpola mpola ka bizinesi kaffe ne kagaziwa. Mwami n'atandika okugenda ebweru okusuubula n'agula emmotoka ne tugula ettaka zaffe twagula amataka gaffe poti zaweranga 5 naye bwe twagenda tukola bayiza nenzaala omwana owokubiri kuba oneri wa myezi 9 tenefuna oluto nenzaala owokubiri. Kaakati omwami ono nembeera naye era abaana bange badega baweza wiikisi 2 nga bwegenda nenkola agamba tukole zuuka tukole. Naye omwami sente bwe zagenda ziwera aguze ku mmotoka agulidde naye yeegulidde poloti tuyina ennyumba tuzimbye endala twafuna pooti endala nga nnene nno ddala wanene bulungi ne tuzimba emizigo gyaffe. Naye omwami twagenda sente ziwera n'akyuka. Naye mabega yonna kale lwakuba nti ebimu tetubifaako tobitunuulira. Mwami oyo yali muvumi era abakyala bannange mbasaba bw'ofukamira ku mavivi n'osaba Katonda ng'omusaba omwami. Musaba omwami atya Katonda, musaba omwami asobola okugendako alisiti olw'essaani n'asinza ku mutonzi atya Katonda. Omwami aba mulungi nnyo kuba aba alina ensonyi ate aba atya ebintu ebimu. Naye nze nafuna omwami wange tatya Katonda atamanyi nti n'omuntu asabako bannange taswala talina kimuswaza mu bantu buli kimu akikola openale. Olwasooka yasooka n'akwana omukozi wange house girl ewaka muwala nenza nagamba bawaako mawembisa nagamba bwati ne bwati ne bwati negamba nemubuuza nagamba nawonesa ku bakozi buli mwajja kugamba bibye. Omukozi nemutika neyagenda ewaabwe. Kati kasesita kagava weeru nekatuukira awo ewange netubeera nako ndowooza nako aye kalina bye yakagamba naye bye saategeererawo. Kaakati bandi awo lumu tumaze omuzalamu abaana 2 sente ziweze ewakadda ekadda 7 n'akulimba ndi wano abakazi atwale wa Sezala n'abalanjulayo afunye n'afuna oli waliwo gwe yakwanaawo nemuwulira muwala nansanga mu kigeyo nankoona nensirika abalala ne bajjanga ku dduuka oli nakkongoola nensirika kuba nze abawala balinga tebankwatako kubanga yalinga atuwa emmere ate nga atulabirira nga ndaba awo tebalina kye bankanga. Naye kyammala eviri ku mutwe wa misozi mu abasajja bano sitaani. Omusajja yakwana omukozi wali nsiiba naye ku dduuka gwe tukola 2 buli lunaku. Ate yagenda omuleeta nga yamukwana dda nze kye saamanya yaleeta mukazi nze nga simanyi naye nga tukola na mwana muwala ebyembi. Edduuka we twali tukolera ekizimbe bakola netufuna amaduuka 2 bayizawe kati limu ne mugamba gamba ono akolere wali naye nkolere wano. Muwala oyo n'abeera awo nange nembeera wano kumbe mba wa gaapu simanyi awo natukola bakimanyi naye nga nze musize omu nga nze zeka nze simanyi. Munnange omuwala tufuna ekizibu mukulu wa bba wange afuna accident afiirawo. Kati tugenda eyo mukuziika gyefuna omuzira kisa nagamba gwe omanyi ekyagwawo konze sikimanyi. Nagamba omwami ayagala gundi eri tagenda kuzaala. Awo baamala otugoba ku kizimbe omuwala n'afuna gyamupangisiza kye nali simanyi. Nentyamu negamba ntiye nekubira omwami naye gundi omuwala yavuma nze mu misozi mo kyatannangiranga tekiriyo newaffe nga abamanyi muli banaku nnyo era bingi nnyo sana byogera naye bingi. Emisozi nenkaba negamba naye mukama abawala nga bangi naye era akwana ono oba ne waba mukwanyira amuleeta wano mulabe
Amisozi n'endowooza ebintu ndaba byange bitunda ebikaluba mu misozi mwami nedda ne mugana ne munnange bwe kiti yanzamu ekigambo kimu oyo gw'oyogerako ali ku lushonyo gye ndi muwala oyo tolina ky'omugambako mulungi yasoma we bagagga ate bulijjo nnoonya mukazi mweru bannange bakyala bannange obufumbo si bwangu neetula bwe nti omwami wange oyo namusanga alina abaana 3 nga bato ng'omu wa mwaka gumu n'ekitundu omulala w'esatu omulala w'ena nga talina nabwe abasobola nendabirira abaana abo essaa zino wenjogerera abaana abo mbakuzizza omukulu yamala senior 6 n'omuwala naye yamala kati gwe yali abadde asembayo obuto yakoze senior 4 omwaka guno naye omwami oyo yansasulamu nasasula omuwala oyo ate omuwala nabeera nga amukwana ate bwamugamba ebyange byonna omuwala bwonna mukula essimu yavuma nzi kyatanvumanga tekiriiyo neguma negamba kasitandi wange kati nekyakyanzija enviiri ku mutwe twali twagula poti yaffe esoloti eyo kati omwami yagituguza ng'ajja ng'aŋŋamba bawe yakugamba nga bwe yatunda poloti eno nemugamba munange teyaŋŋamba nagamba poti yagitunda nesinazimutira ku ssimu nensirika era teyakimanya nti nakitegeera nensirika waliwo nedala poloti era yali awo nayo nagitunda genda otuukayo nga bagamba yagitunda zonna poti nazitunda akutwaliza wamu kati saa zino wenjogerera twasigaza poloti 2 kati nga tijja n'omuwala ngabeera n'omuwala wayagala akomawo bagala takomawo n'omuntu alina emmotoka tugenda okukola ng'enkuba etonnya nagamba ngenda mukwano wefuluma mu mmotoka ngenda okole nandeka ng'enkuba etonnya nakyusa emmotoka nagenda ew'omuwala neguma negamba mukulu omugenzi alina kukola netubeerawo muwala nazaala omwana najja nandimba muwala yazadde mwana muwala manze naye sina mulenzi kuba ye namusanga n'omulenzi omu n'abawala 2 ate nange nensoka nenzaala abawala 2 nga sina mulenzi merenge yagaga ewaka nga buli lwadda abaana abawala basirunzira abaana abawala sibagala era abaana abawala nabeera ku baana abawala negamba naye kiki kati maize ndi mukazi musirifu ate byange mbikwatambula nnyo kati lumu bandi awo ng'essimu ye yali agira essaawa whatsapp ziyisingana nirolanga omuwala asindisa emesegi omulenzi yasuze teyeebase yasuze ankaabirira konze nemuddamu nga muwandiikira nga bannaaye omwana oyo naye lwaki aba akaaba nanziramu nti aba amisinga taata we amanyi omusika bikoze bityamanyi kumbe omwami yakwata amannya ge gonna nagawa omwana mwala ansindikira amannya anti munnaye gundi nga womanyi biki nengamba luno olukulu jjukira yannimba nti omwana muwala wano otegedde nti omwana mulenzi nada yamugale kati ekyo kikunimbya omukazi namutegera nti gyalira mumanyi ne bwewandingambye nti mwana mulenzi era sina kinali niyinza kukola omwami neyekyakyo namanyi tagambwako obanga ayogerako naye ng'ayomba nzeera mujja kuntamya waka wano abantu balukano mwantama biki nga nekimuyombya tukitegeera just wasayogera ku mukyala emisozi nenguma nembeera mu bufumbo bwange mpola ekyammala enviiri ku mutwe bannange bakyala bannange ekyammala enviiri ku mutwe lockdown ejja lockdown eno bwe yajja nali nsobodde obumaalimaali bwange eyo kati nali sobola kutambula nga ye yavuga wakapiki n'agenda n'atunda kati nfuna kasitoma mubuuza byona bino obiyina oba gyebiri oba tebiriyo ku dduuka simanyi nemugamba neddakakasa oba gyebiri kasitoma omuwoleze atuwe sente byaggwawo dda nabino nebimalawo nemugamba naye kyenyo nange nsobola obuntu bwenfuna mu kasente nante kati bw'obutunda tenootampa kasente ako oba onkoze bubi bwenagamba oba mwazirya n'omukyala maama nnyebo wamisozi omwami yabuuka mbuliza saa 11 ng'obudde bukya
n'abuuka mu buliri, nze mwantama kyova olaba wantama wakawano wantama biki n'asituka n'akwata engoye ze lumu ku lumu n'azisiba n'atambula n'ava mu maka n'agenda. Fayini we yagenda n'ensirika negamba abaana tewabaho omuntu n'omu ayogera musirike ne basirika abaana beki nga buli abuuza mugamba yagenda bweru n'amala omwezi gumu n'akomawo. Kati awo nga tannadda nalina pasita wange nemukubya essimu nemugamba pasita biddewo ebiti. Pasita n'aŋŋamba wandiika ebbaluwa muwandiikire toteekamu baana wabula wandiika bigambo byo naye nemuwandiikira mwami Saza mwami yanziramu wabula mbwa ggwe. Ye ansa gye yampa nenziramu negamba pasita n'aŋŋamba wamukola ki nemugamba sirina kubanga nze mwami wange abadde nga yalwala pressure naye nga nkeera ssaawa 11 nemuterako ekyenkya kubanga talya butto n'okera n'omuterako ekyenkya asobola omirirako eddagala era ng'esensiga muleka mu buliri nga yeebase n'entambula n'engenda nenkola. Oh my God negenda nenkola akala kenneerabiddeko emabega bwe namanya nti omwana mulenzi nensaba mukama nemukama nze ndirera ku mwana omulenzi negamba kangezeeko nina dokita wange nemugamba nenkubuulira bane nakooyo zaala naye simanyi kyakkola nagamba gezaako Katonda ayinza okuwa omwana omulenzi. Mwami Sazi Katonda yawulira essaala yange naye omwana oyo yaddemu okuzaala natuuka mu ddwaliro ku ssaawa esembayo omwana n'agaana. Dokita n'agamba sijja kussaako kyambu ojja kuzaala omwana yagaana dokita. Mwami Sazi nagenda mu fyeta ne banzigyamu omwana naye omwana yali munene yali wa kilo 4.5 nansonyiwa senyiga nnumamu ate nemboozi n'omulwejijumya amaziga gampitamu mangi naye Mwami Sazi nagenda mu ddwaliro nga pressure erinnye nenkubira omwami wange nemugamba ssebo olubuto lunduma naye njagala genda mu ddwaliro obanga ngende mu ddwaliro. Omwami yagamba kimu kyolina omanya nze ndi mu pate. Mwami Sazi nenkubira ddadi wange nemugamba ddadi bwekiti mu dakiika nga 10 yali amaze otuuka awaka n'anteeka mu mmotoka n'antwala mu ddwaliro. Mwami Sazi netuuka mu ddwaliro omwana n'agaana ne badongoosa omwana mwami n'agaana okulinnya ku ddwaliro. Muzeeyi n'aŋŋamba waba aganyulira mu ddwaliro muleke tujja nsasula ssente. Ndowooza abantu bamwogerera nnyo kuba saalina musango gyali era sirina musango gyali ekyo kyo ne Katonda anjulira saalina musango sirina kibi kinali mukoze ku bbanga ly'emufumire ly'amaka 13. Mwami Moses luvannyuma nnyo nga yeereeta ku ssaawa esembayo wadde kuŋŋamba nti kuliko omwana wadde yatuula wali nga dda ku simu ye ng'abeera ku WhatsApp ye ng'ayogera naye nze sente ensasula ez'eddwaliro ne tuvaayo ne tudda awaka. Mwami Moses omuntu gaba kulongoosezza omwami oyo olunaku lwe ndadda yatusala olunaku lumu olwokubiri n'agendewo omukazi we nga ndi mulwadde ndi nakawere ndi wa lukindo n'ambuuka n'agenda n'amalayo ennaku 3 nadda saamunyega n'ensirika ne ngamba kasita Katonda kye namusabye yakoze eki yakimpadde ne tubeerawo. Nayiga mbirigo tomunyega naye n'akutuukirako oyogerako kano n'akuvuma oyogerako kale n'agamba sinze nakula amaaso amanene naloka kanuuza amaaso n'akowa bukooyi abaana bonna bamutunuulidde kanula kyagasoole Mukama Katonda tutomera. Naye ebiseera ebisinga bagamba awaka we tuva naye tubuulirira abaana baffe kuba mwana waakulanga atyatyamu naye mwana waakulanga tatya. Kati nenjagala kukomyawo ayita omwezi omwami we ng'akomawo mu maka namwaniriza nga tubeerawo mu ssanyu nawona mu lockdown we yatandika bweti. Omwami era nga mugamba nga ne munnange obufumu bwaffe bugenda kufa naye mbaddeyo kusaba nasooka kiro ssaawa 9 mbaddeyo kusaba tutuule twogere tugonjoola ensonga zaffe twogere ng'abakulu n'abakulu. Olwokubiri olwo nalwo yasituka busitusi ng'akwata kaveera zonna ezaali zaasigala zonna akwata kaveera ng'agenda ku makya 12 ng'agenda. Olwo nno omukyala amugulidde poloti amuzimbidde amukoledde edduuka wempita buli lunaku omukyala ku luguudo kwali
nekaaba emisozi nga Seebaka Nsula nkaaba Asiba nkaaba muntu gwe mbadde naye ebbanga lyonna gwe mbadde nsuubira nti ye munnange kugenda okubeera naye ebbanga lyonna bannaye nandagako ate yaŋŋamba nja kukola akantu nja kukawulira neguma nembeerawo awaka n'abaana benyini beyakerekya nazaala n'abandekera naye siina mwana gwe nagoba bonna nabeera kati mbayina bayina ate ne baza Mukama asobola otugabirira ne tulya ekyemisana ne tulya ekyeggulo ne bambala webali ate basanyufu kati munnaye wetuli wano awaka nakweza omubandi awo kati yaweza omwaka gwe yagenda gwakuna awo nga yakagenda tufune ekizibu ekirala baali bakwata abantu baali bapoliisi baali bakwata abo baba banyu banjaga babaaki kati omwana we oyo omulenzi omukulu nga gyesimu akuba mu bifaananyi nga bamukwata mutekakabangali batwala ku poliisi bandi wakanga abaana bakima yangu olabe bamututte omwana bannaye nga mpaala mu lockdown teri mmotoka teri ki nga omwana bamukutte nga ngamba bamukwata gwemu amalala bannaye ng'otambuza bigere mayiro 5 okuva wetusula paka gye baali bamusibira kuba namunoonya mu makomera wano okumpi nga bagamba bamututte gindi gye nasanga omwana oyo nga lunaku tusiiba tukera ku kenzi ku bigere ne mutabani wange mukwano we gwe yali yampa mbeere naye yagenda bweru n'amumpa nangamba omwana oyo beera naye nga bwe tukeera nokera n'ofumba n'otwala n'osiba ku poliisi nodda olweggulo twatambula ennaku nnya omwami ono agaana olinnyayo naye ngaomwana wuwe ate nga si wange naye nga wuwe nagaana olinnya ku poliisi ku lunaku baali balugambe bagenda kututa olunaku lwe yajja era yajja n'omwana teyamutunulako yatusanga wawera wa poliisi nemugabanyi batuwe bayisaawa mwena bagenda tuwa omwana oyo nagamba nalinnya piki naddayo wambi sanzi bannaye ennaku eri mu nsi naye Katonda n'aba wakisa tebatusumula netukomawo awaka tuzza omwana awaka netubeerawo bandi awo ababbi ne batuyigira mu misozi abalina emmundu ne babba buli kye nalina akasente ke nali nsonze essimu ye bingi ne babitwala omwami osaamukubira ssimu naye abokukyalo bamukubira bwe yajja yaseka n'agaba lesi ne bazibba n'asekera waggulu nnyo n'ensirika negamba kale amanyize neeyiyayiya n'akaduuka kange ate akaduuka ako jjukira tulyamu buli lunaku bwe yajja n'aseka namugamba n'aseka nnyo naye nga tekyekirisa abaana be kuba ye bukyanga agenda tasatwadde kiro ya sukaali yadde omuti gwa sabbuuni ambisozi ensi eno ogiraba nyangu ng'ogitegedde nzimu nga tonnabagitegeera naye mba ndi awo lumu ntambula ne sisita wange nensinkana omwami gwe nasanga nali mumanyi kuva dda nga mukwano gwange naye nga yambulako naye yali just mukwano gwange waawe yali nga ayagala okukwana wala kuba yali muto ng'atya ngatabigambangako naye ku olwo bwe yandaba n'asanyuka nnyo bambi n'agamba bulijjo okunoonya bulijjo nga luli ludda wa nemugamba nange gyendi kati tetunyumya bambi eno nyumya emboozi gye nina naye yagala okufaanagana neye gyali nange ennaku gye nina nga naye faanagana neyange tutandikirawo obulamu naye mwami ono ali very serious nnyo naye lwakuba mwami Moses nga bwenkuba oliddemu nina ekiwuggwe nina okutya kungi naye lwakuba nti okubeera obwomu ate at least ofunayo omuntu kuba kati bano abantu balaba ye asobola okuyambako bwe zigala n'enzemeeno mugaliro munaye lwaganye asobola okuteekamuko akasente n'oliisa abaana nze neewerera abaana omusajja yankyawa n'abaana n'abakyawa talijja n'agamba nti omwana wange tiyalidde oba omwana wange yalidde omwana wange ayambadde bwe bityo nga bw'obimanyi mu bisozi amaka tegalabikika ayina abaana be 3 yandikira naye 3 nange nina abaana bange 3 be baana 6 ogatteko n'oli gwe nkugambye mukwano we gwe yandekera be baana 7
naye Mukama ansobozesa mu katono konna ke mba nfunye tukalya tukagabana ate ne tuba basanyufu. Naye kati ndi awo omwami ono ali very serious. Kirungi ye bw'omugamba ekintu awuliriza ate n'akiteeka mu nkola, era bw'agamba nti ngenda kukuwa ssente olunaku bwe luti mu buli ngeri aba azikuwa nga bw'aba akigambira bw'akikola, okuggyako nga tazifunye. Era kubera n'agamba leero zaaganye sifunye, naye bw'osologumikizamu ennaku 2 bw'atyo bambi si mubi, kubanza ate ye mumanyi bbanga ddene era natya nnyo. Era naye yatya n'agamba annaye simanyi nti kino kyali kirina kuba bwe kiti, naye nga Katonda ndowooza bw'atyo bwe yali akitegeka. Naye kati ndi wano maka wendi, naye pulaani yange eri nti njagala nkole ziremu kuba mbadde sikugambye nali na pulopoti wange 2, naye olw'obuzibu mwami ono ekiseera n'akwata ebintu byonna n'abizijjako bye nali nkozesa ku dduuka nga nina kuddamu buto, sirina kapito, nkomye naye nkwata kapoti yange emu n'engitunda n'etandika okuddawo. Kati ndi mu kuddamu bweyiiya, naye nsaba Katonda ampa amaanyi n'obusobozi, kubanga omutima gugamba nti singa Mukama nnyamba n'enfuna ssente ngenda kuddamu ngula poloti yange, zimbe ennyumba yange mwe naabeera n'abaana bange, kubona omwami mulangizi mulungi akulangira oli wa kitaawo oli kale twefaana bwe bityo. N'alangira n'agamba abaana be kundi yangu abajja kutwalako awo, oyo mukazi ajja kutwalako awo awantu, twefaana bityo. Kati bimpa ekyokwera ebigamba n'omusajja nina obutamwesiga buli kimu, kuba n'emmotoka gye nali nnina yagiyinzijjako n'anyiwa mukazi we, baleka okuyita eri ne bayita wano ewaffe wetusula. Mukyala avuga, mwami atadde amagulu waggulu alaga ensi yonna nga bwe yafuna. Naye ekisinga okweyisa mu misozi okugumiikiriza kuno kulungi, mba ndi awo olumu ng'akomyewo. Naye olw'okuba nti omuntu nga bwe nagambye nti obutaswala, nali mu kisenge nakuba kateni nayinatula ku buliri ne mbutunuulira n'agamba mbadde nzize kulwana konze kulwana nali taata, bagamba tobeera waka biki ne mugamba otonsanzeewo naye mu misozi, ne mugamba fayini oba okomyewo sigaana kuba gano maka gago, naye njagala omusaayi, bw'oba tosobola musaayi nvaako nviiraako ddala. Era nenkwata ebyange negenda mu kisenge ky'abaana ne neebaka. Yasulawo ennaku nga 3 n'atambula n'addayo gy'abeera. Waayitawo ndowooza wiiki emu n'adda n'agamba kale nvudde eri ndese mukyala wange mulimbelimbye nti ngenze Luweero ate naawe ndi wano neeragirako bweragizi. Ne mugamba kyennanga ekyo kyakulema sooka ondekemu. Kati ali awo bwakubira abaana amasimu, mama bwe yasuzeewo namwali biki ali awo waddeddera. Naye kati ate yage bwe yagenda yagambanga abantu, yagambanga nesigenda kudda siridda ne buli baki kyesaakola kyennaleka sikozera sirikikola sirikomawo wano biki ajja nandeekanira ebintu byabifaanana bityo bimalamu amaanyi. Naye lwa brother we namugamba nze siriddira mukazi oyo, naye nga sirina kyenamukola mu emisozi, sirina musango gyali, kyekyo nkirumiriza. N'agamba ekisooka oli mukadde, payizayo naawe mukuzaala bebi wange. Buli yamugambanga nti bane mukulike bebi, agamba mukazi omukadde yasiba kuzaala alinga tategeera azaala atakoowa mukazi mukadde biki. Negamba kati bwe namunyumizaako dadi n'agamba naye wezze bujja emyaka 36 gy'olina si gya bukadde. Bwe yagamba nti ndi mukadde ne ntulaawo ne ndowooza naye omusazi nali mpeddemu essuubi bannange nga ndi wala bale nga buli kimu ndaba kyantama, buli kimu nga ndaba butuufu oyo omusajja era siti bannaye ne ngamba Mukama Katonda nga ndaba mu butuufu nkomye. Naye dadi nagamba nkubuulire wezze bujja, kyusa embeera, obulamu bwe busanyuse, kyola kyoyagala mu mutima gwo kyoba okola obulamu bubwo, ate naawe olina okwetwala nti okyasobola. Ate abakazi nze bano abakyala bonna abali muno mbawa ekirowoozo, oba olaba toggwanga mu ssuubi, Katonda ategeka ebintu bye mu budde bwe. Ate Judith babiri yayimba oluyimba nti bubaggala oluggi ate eddirisa balikola ki kama kukulira eddirisa. Bannaye nze banzigayira oluggi kana nanzigulira eddirisa kuba essaawa zino gwe nnina essaawa zino Katonda gwe yampa, kubanga mwami yagenda mugwakuna, mwami ono namufuna gwa 8 naye bukyanga okuva mu gw'omunaana we nafuna omwami ono kyeyatandika nakyo nakati kyakyaliko, takyusangamu tannimba bwagamba ekintu agamba kiba kyekyo. Buli kimu ali open nnyo, buli kimu yajja n'agamba kino na kino na kino. Era yene wakuba okoze mistake agamba wano okozeewo bukyamu. Naye bannange abasajja bamalamu amaanyi, nga omusajja yali yamalamu amaanyi
yali yamale nga nvuma nempulira nga banyigambeddemu bannange naye bagamba Mukama kyatarekera omunaku ate bwoggwamu ennyo essuubi ate ye lwasanyuka ennyo kuba nze neekolera oba nkoze 5 oba nkoze zonna ze mba nkoze neebaza Katonda era bwenkola nempulira nga leero lunnyumidde nfunyeko kasene nga ndendigiddira obulamu bwange sikyalina nnaku eyo nakaabakaaba mumisazi nakaabakaaba maziga nempulira nga nkooye nze nga ne bwenda baaseka mwegombe naye nga kalobe asobola oseka naye kati sikyayagala kumanya kuba ekisooka nze siri mukazi mwenzi nti banjagala olunjagala oli no kubanga abasajja abasinga bwalaba nga ofunye ekizibu ekiti aladdala nga oli ku kisenge buli omu bw'ayagala bw'ajja bw'agamba by'ayagadde naye bw'osooka ne weebuulirira mu mutima gwo kubanga ebintu bino bizibu buli lw'okola ekintu n'obusungu okola mistake naye ekintu bw'okiwa obudde ate osobola okufuna ekituufu nze kyange nakiwa obudde era nabafunanga naye simanyi lwaki atono bwe yajja omutima gwayanguwanya ate ne gusanyuka nnyo nga ndaba mu butuufu wentuuse wembadde njagala naye essaawa zino nsaba Katonda era mwegayirira njagala kufuna ssente ngule poloti ziremu nzimba akayumba kange n'abaana bange bwekasi bwe ndiba nsobodde kubanga mwami Gashumba yagamba kyaffe kange kisinga kyaffe kubanga nabanako nga Katonda naye gakako kisinga ekyaffe ekyawamu kubanga kali kabakako abakyala mulaba abaana bwe tusanga mu maka baana b'abasajja bw'oba abasanze nga yabazaala tisoke kubanga abaana abo Mukama bw'akuwa mukisa bwe bakula ng'obayisizza bulungi era nga basomera ofuna emirimu ate bajja ne bayamba ababo kale nze mugamba ojjako bano bazadde oluvannyuma abaana batusangamu si bazibu kasita omusangamu n'omusomesa tomukotogera muleke asome bw'abaamu omutima obajjukira abo bato gwe otandika butandisi bw'abaamu omutima asobola okujjukira najjala lunaku banne n'abayambako kati essaawa zino olaba oyo mutabani wange weggambi gwe nasangawo bw'agenda naye n'atambula eyo gy'atambudde n'akola n'akwasa kyakwasa ate ali alaga maama tuyiyize wano naye bannange mwa misozi ndi mukola nnyo ndabe nga nfuna kange njagala kange saagala kyaffe essaawa zino njagala kange kubanga bannange abantu balagako ate nze bannange abaana abawala era mbagamba bawuliriza nnyo sitoole zino kubanga olumu osooka n'olaba kati ate singa nasooka netegerezaako ebimu osanga sandifunye ebiwundu bye nnina kubanze nfuna emyaka gyange 13 wendi omwami mbadde mulabirira bulungi sigaanangako kumulabirira nga bwabaddewo wano naye nga byonna Katonda yabeerawo mu byonna tulina kugumiikiriza bibyo munnange ebyange. Okay, tumuwulidde ninawo n'omugenyi wano nga tumaliriza jangu soko ide bakuboneku yono mamo ya naye yani oyinayo obupya bwesinabala ako kakalifuwa sikategedde but it's nice. Thank you. Storage. I'm okay. How are you? Kazi ogenda Mityana. Yeah. Mityana. Agenda Mityana ayina family member tugutu abagambako bamulongosa. Bamulongosa ki? Ebere. Yeah, who were there for the first time. Katwagala kuteesha bebwaji. Okay. Ne tunulirako abantu babuzeeko. Idi babuzeeko tweyongereyo ne show. Happy Eid Day. Idi Mubaraka. Bakolayo bati. Idi Mubaraka oba Idi Idi Mubaraka yokwefuge. Bino tobisobola. Kati bokimanyi tuno tuli ku screen. Happy Eid Day. Ngokola akadadi fresh kid. Hi family. Hi family. Mwabale kutwagala mwabale kulaba. God bless you so much. Mrs. Zimo Omubwat. Kakati kati tukimalirize. Sister yamala emyaka 13 ne Gayi ne bitagenda bulungi. Biri awo bimumenye finally actually Gayi yabalika mu nyumba ne biringa ebyo ne kati alinawo Gayi. So fando zabagenda myezi kale tubale yamufunanga mu gwa 8 bagenda myezi 6 tubalenga mukaaga myezi nga 9 kati gwe tobiwulidde n'obiwulira naye nze kyenjala okugamba
nti the best way to determine relationship eyokubiri nti eri successful okusinga kwe yasooka kizibu okukidetermininga kati like eri ebaddewo 13 years eno kati eri like 9 years old. Legal or illegal? Just relationship. Okay. Kizibu okugamba nti yes you're happy now era twagala essanyu linywere nekyengezaako okwagala okujja ekyo ekiri nti naddala abakyala mugenda ne muva mu relationship emu ogibaddemu emyaka 10 emyaka 2 n'ofuna endala kakati era ogenda oyita kuli nogamba bakuwaana nakubya akavulu ono yasinga but like 8 months oli wamala naye 13 years nze ngamba nti engeri y'okukakasa nti relationship eyokubiri esinga relationship enkadde bw'omala okutambula emyaka 13 ne relationship empya lw'osobola okugamba nti eno relationship esinga eriwa okitegere kyengamba nawuli obuzito bwakyo that means relationship teyinza beera better teyinza beera better than the first one even if situuse ku time esobola nekye tugamba nti osobola okubeera mu relationship after ne kati bino biki byoli mukola okimanyi tuli live odi amukyankalanyiza nekiri fine kakati relationship bw'obanga mmaze naawe emyaka 12 nenjawukana naawe nengenda mpasa Agnes Nakitto sisobola kutambula na Agnes Nakitto mwaka gumu nengamba nti ate nze relationship ya Agnes ne Sozi esinze relationship ya Sozi ne Becky lwaki emyaka oyinza banga tojjukira omanyi abantu bwe babeera mu relationship empya nga eyaka tajjukira ate relationship ne Sozi we ne Becky yali etyanga ya mwaka gumu nga ya mwaka gumu ekyo si kyabasajja nakyendowozezza nange neŋŋamba naye oba okuba n'omuntu okumala emyaka 5 nga nalina oli emyaka 13 yes nempulira nga nsobola okubeerawo oba kyejalo 5 nga ndaba bitambula kakati era kyetukola tukugamba nti ddira emyaka 5 egyasooka ne relationship eri gikomparing n'emyaka 5 egyawano nti wawo byemba nayiga byesikola mu relationship eno kubanga ku abeeranga musajja nga alina side dish eri omuwala amugamba nti nze saagala kani imagine ngenze nenyingira mu nnyumba ng'ennyumba erumira kati ekyo nze side dish sikikola kakati nze kati what I think nti mulimu ebimu ngamba nti ono gayi yaŋŋambanga nti nnyomba bwe ntuuka eno ewapya ne bonninnyako mbanga eyezza nze have a feeling tuba kisoboka kyendi mu kugereza kyekino kati tuli mu keep breaking it down obadde ovuga wish kati wakyusizza ovuga Harry Obakuluga kanjogere Harry Akawundo kakati oli ku lugendo ogenda Mbarara the best way to determine the fuel consumption of wish and Kawundo sooka ovuga olugendo olutuuse Mbarara otunuulira amafuta okweseza amafuta genkanawa bulijjo bw'oba ovuga wishi kati tukitwala nti wishi ye relationship enkadde Harrier ye motoka empya bw'otuuse Mbarara bulijjo obeera onyweddemu amafuta ga ssente mmeka ku wishi awogambira nti abange wishi amafuta ekekkereza oba Harrier ekekkereza amafuta kati okitegedde kyengezaako ate bwemba neziwishi zombi nga zombi ziwishi nga zombi ziwishi eyinza obanga eri oyogera wishi ne Harrier kyanjawulo ne fuel consumption nze ndi kuziwishi zombi ne fuel mpozi kyobagamba wishi empya ne wishi enkadde fuel consumption switi mujje muyite autofile fuel consumption oyinza olowooza nti olina wishi nokimanyi nti wishi zo zimu zisobola okunywa amafuta mu ngeri ey'enjawulo anti kyenkugamba naye bwogamba Harrier oba ontiisa kiina ebintu banga avudde mu wishi okubanga kuba mu flying pan oba nengwa mu muliro oba nenva mu muliro nze ku nkomero kyonna kye mbadde njala okugjayo nti oli watambula naye emyaka 13 ono wakatambula naye emyezi 8 twebuuza
bw'owulira kati mu myezi 8 egya relationship, mu myezi 8 egya relationship eri gye wavaamu kyali ki, era ogenda okwekanganga n'eri relationship yali nnungi, okitegedde? Omuntu ne bwe wanyiiganga ng'asobola okugumiikiriza. Sweet, wano tuli mu reality. Tuli mu reality. Bwe ba yali myezi 8 yali nfu, lwaki agitambuza emyaka 13? No. Kakati kino sweet, tetunoonya wini, tetunoonya luzi. Tunoonya reality. Omanyi nti bwe twekkiriranya. And that is what happens ku bakazi, ne twekkiriranya. N'ogamba naye owaayi. Neeri naye bwe byatandika kati kaŋŋuume n'eno. So kakati actually oyinza okwekanganga atuukamu eno neeba nambi nnyo naye ng'alina ekimu kyatya ng'agamba bantu bagenda gamba nze mubi nti nava mu eri n'eno ngivuddemu kati n'eno n'agigumiramu. Nenze kye ŋŋambye nti bw'agitambuza n'atuuka ku myaka 13 olwo olugendo lunene era awulira nga agezaako okutunulira myaka 13 mu maaso nga talaba kiriyo yeebuuza oba wona aba watya. Naye kye ŋŋambye nti the best way to determine performance ya relationship gy'olimu ku nkadde kwe kutambula olugendo lwatambula n'oli n'oluggusa n'ogamba okay kati awo ekibayito kyagezako gamba gumirawo kiyinza obutaba ekyo kubanga no it is possible asobola otambula mu relationship eno empya nebeera beta kubanga gyebali anti era gye tugambye nti ate buli otambula emyezi 8 nagamba oli ku myezi 8 twali tutya waliwo ekibawaasi naye buboso kati ono omusajja yakulese ogenda mugoba omusajja yakulese mu nnyumba yes yamuleka mu nnyumba bw'agenda bwadde ajooga bujozi so sinza muwagira kubeera mu relationship emenya bweti naye ate eddako waliwo do's and don'ts mu mpya olina by'oyize mu relationship enkadde waliwo ensobi ezibeera ezaffe ensobi esooka y'ensobi oluusi okwekomiitinga amangu okukkiriza amangu omuntu n'omulabako obusobu n'ogamba ndowooza ajja kukyuka kubanga ekyo mukiina fe abasajja bwe nkuwasa Beki bwe nakuwasa walina kantandike ku size walina size giwalina nze nali eyo gye njagala ng'era njagala saagala mukazi akyuka ekyo kyekyomusajja fe abasajja bwe tubawasa njagala obeere bwotyo nga tokyuka kyova olaba nti ekimu ku bisingo tutawanya mu bakazi tucomplaininga nnyo like you've changed from the person I knew. Question y'abakazi confusion y'abakazi yeno question y'abakazi yeno confusion yabwe asigala agamba nti Moses ebintu bino nabirabirawo but I thought I had hope that things will get better, that things will change. Not only that not only that naye kyogere compared to that kuchawiti nga bw'okyogedde kwekyogere ng'oyagala ekyo nammwe abasajja abatulaba ng'oyagala ekyo Beki nga bwe wamukwana nga bw'ali ng'era bw'ali nnyo beera considerate. Yes nenze mulimu ebintu ebimu nga tebiri mu mikono gyo gwe ng'omukazi nkuleeteddemu example nedda nti ŋŋamba kati ekyo bw'okyogera omuwala omulala essaawa zino kyekyo ekyamutabula n'omusajja naye ng'embeera gye yayita mbamulongoosezza abaana 3 tomusuubira kusigala nga bwe yakola ki that relationship can end because of that. That relationship can end because of that. Ngera bw'okyogedde nti omuntu yamwagala nga bw'ali ekyo nakyo esobola tetugenda kubakaka kubanga omubiri sinze ngufuga naawe sigwe ogufuga neze kyenjagadde okuleeta nti mentality y'abasajja ayagala kuwasa mukazi abeere nga buli nungi ate mbi neyammwe nungi ate mbi actually ate yammwe ewunzika mbi nnyo olw'ensonga nti ogenda okubeera nange ng'olina kiri nti ajja kukyuka nze namulaba ng'akukuta n'akawala ako ng'akyankwana anti kyo kyeggambye kakati ebyo bye tutunuulira nti naye ate omuntu bw'otuuka ku level ey'okuba nga osobola obalansinga kino okiwulidde nti waliwo obuntu bwe walaba nobanga wandibadde weesika oba omulabulirewo newekkiriranya naye ate omukazi akisobola kati nze kyenkugambye nti njagalaako ekisooka tusooke tugimanye nti erimu strength erimu ne weakness. How do we maintain ne tugenda mu maaso ne strength yaayo ne tu overcoming weakness yaayo? Kati kyenzijjayo kye kino nti relationship eri enkadde oyinza banga olinawo wekkiriranya
kati relationship empya Lessons ey'ensobi to learn. toddamu gikola naye nga tukwagaliza bulamu bulungi, tukwagaliza lugendo lulungi n'omuntu oyo kitambule bulungi. Katusooke tugende mu love lab esooka. Ayagala abawala ayagala baggayi. Omuwala alina baggayi basatu. Olugero lw'Abaganda gye luli, kwana mingi weesige mitono. Nze ngamba omuwala bw'oba tonnaba kwekomiitinga kusetulingana ggayi, buli akuwa appointment genda omulabe, enjawulo nti mulabe n'amagezi. Ono tagenda genda naye togenda genda ono ayase ebinazi, ogende ku makya banase ebinazi babyase, ekiro maama binaatuuka nga bikyali mu supu. Mbadde mmanyi abamulaga waaka. No! Hello. Hello. Yeah, you're talking to Moses. Yes, Moses. Oyinawe dakikanga 2-3. Onje. Nti oyinawe dakikanga 2-3 twogeremu katono. Dakikanga mu 2. Hey. Okay, let me just try to be brief. Yes, Moses. Moses is just a messenger who was requested by someone to give you a special call. Okay. To deliver the message. I don't know if you're in a position to listen to the message. Okay. Sorry? It's okay. Okay, someone requested me to give you a call and tell you. Yes, Moses. So far, I have used 1.5 minutes of the time you've given me. Yes, Moses, it's okay. I have delivered the message. Is it loud and clear? Yeah, I've heard it. Tell them I'm grateful and thank you. I tell them? Yes. How many are they? I don't know. I mean, tell Okay, she's one. She's I'm one. Grateful and thankful. She's one. She's one. No, it's a she. I am just a messenger. So who do you think is the sender? I don't know. I really do not know who could be the messenger. My mother? Your mother? My mother. Yeah, she really listens to that radio so much. No. This is a heart-to-heart thing. Heart-to-heart. Why do you want to spill my heart out? Why? Of course, you must be in a relationship with someone. Mpozi ngoina banji. Oyinza oba ngoina exercise book, eh? Hey, so you're opening from one page. Anji? Kiki otegeeza blood? Omuwala ono agamba gayi eryo ndyagala. Ate erigayi liraga nalyo nti linjagala. Naye obuzibu. You're making me laugh. Let me first get out of office. Just hang in. Sorry, brother. Mbadde nkugamba. Hello. Okay, kati okusinziira ono emirundi emingi gye tukubye then tewabaawo ssuubi lya kukwata. I think I have called enough times. Omuntu gwe tuba twogera naye simu tagitadde wala muli kumpi, so it's intentional for him not to pick. Gayi asoose tumuwulidde. Obutaagala kulwawo katugende wa Gayi owokubiri, katugende wa Gayi owokubiri. Yes. Hello. Yes, please. Yes, good morning, brother. Morning, Auntie. How are you? I am good, thank you. You seem to be engaged. Not as what would be the problem? Okay. Not a problem. It's a concern. Yeah, brother, you're talking to Moses. Okay. Yeah, my call with you
conversation here fairly exposed. So I will not be mentioning your names. Okay. Reason being, my conversation with you is heard by other people. Okay, so I am just a messenger. I was requested by someone to give you a special call and deliver a special message to you. I don't know if you're in position to listen to the message. It's okay. Sorry? It's fine. Okay. Someone yangamye nkukubire bw'okwata essimu nkugambe. Okay, yes, mister. Yes, please. Let me hope the message is delivered home. It is delivered. Okay, thank you. Like I told you that I'm just a messenger. Okay. Who do you think is the sender? Waliwo omwana ow'obuwala agamba nti liggayo eri oliraba ndyagala n'obulamu bwange bwonna ate nalyo liraga nti linjagala. Kiki ng'okivaamu? Sisobola butakivaamu kubanga ki? Omuntu ali serious okutuuka ku ekyo. Abantu bali serious nga kato sebo. Abantu bali serious nga katoga akasiriira nga bwe katokota. Muntu kyona yantumye. Ekyamazima sisobola na kuteebereza mu mpiki. Dwaki? Ekisooka omuntu ono si secret admirer. Omuntu ono si secret admirer. Okusinziira Ennaku zino nga nze ndudde ebbanga nga sirina muntu gwe. Kiki omutima gwakaluba? Si kukaluba gwawumba. Ekyokuwumba nga kinene. Ekyo Alla. Kubitwala bwe gutyo mpola. Alla. Kati ono mugambe nti. Era ne bwandibadde ng'ontadde ku mpewo openly. Yeah. Sandibadde nakyo nga buzibu. That's the truth. Banga. Omuntu wewaawo neeyanza obubaka. Yep. Iri mu ssanyu nnyo kubanga mu bulamu bwange sifunangako muntu ampeereza obubaka bwe butyo. Wow, okay. Ekyo kyo kituufu. Bwe gusoose. Era kyo kinkoledde olunaku. Amina. Omuntu oyo muneebalize nnyo naye ansonyiwe kubanga sisobodde kwogera linnya lye. Ekyo kyonsaba akinsonyiwe. Naye ensonga entuufu kw'osinzira obutayogera linnya lye ggwe nsonga ki? Anti mu mutima ndabika sinnaba kuyingiza mu singa nandibadde njogeddeyo at least erinnya eddala lyonna. Yep. Naye era still sirina ekituufu. Okay. Omuntu gwe naalabye ali serious okutuuka ku kino ekintuuseko essaawa. Okay. Yeah. Okay. Mazima sagala nkyo ngimbe. Okay, ekyo nkyeyanziza. Kati singa obadde omuwa bubaka ki? Obubaka bwe mubuwa. Okizizza sayidi eri. Tetenkanya ng'omuntu omukulu. Obubaka bwe muwa. Nti mu butuufu singa mbadde mutegedde nga ye muntu ddala. Nkakasa nti nandyetaaza okufuna obudde naye. Okay. Mu butuufu nandyogeddeko naye n'endaba. Kuba kino kyongera okundaga. Okay. Nti alabika muntu mumalirivu. Okay. Kubanga sebo okutwala obudde bo n'ogamba nti bakuteeke mu unity. Ndi musajja ali very busy nakati ndi mu class. Njogera naye ndi naye muntu aba omutima mu butuufu yakivudde wala. Okay, muganda wange neyanziza obudde bwo. Kale bambi nange neyanziza. Kale sewa. Kale bambi. Gaye yasoose twamuwulidde. Wabaddewo hope, wabaddewo omulamwa. Gaye owokubiri, wabaddewo omulamwa. Katugende ku Gaye owokusatu. Hello.
Yes. Yes, brother, good morning. Morning. I am good, thank you. Oh, yes. Yeah, brother, you're talking to Moses? Yes. Yeah, oinaweda chikanga bili tuogeremu. Sina uzibu. Okay, neyanza muganda wange. Kakati, I am calling you on behalf of someone. Someone requested me to give you a call. Yes. N'agamba nti as soon as you pick the call, I deliver the message. Oli mwetegefu okufuna message yo? Yes. Okay, bangambye nkugambe. Ndabye abaagala na nkumu naye omukwano gwammwe gulina enjawulo mbuche muva mukola kapo egombesa balala nti ne bwe muba ku ssimu nga munyumya baba ku feelinga tali nti mulina obuto obutono bubagatta ne bwe munyigira ku liso yaba kitegeera tebizibuka bibenga bingi wayagala yeggwe bambi tofaayo. Yeah, yes brother. Okay. Ndi loud and clear. Kawulidde. Kakati nze ndi just katumwa. Olabika okoma bawulira mu kwanjula. Nze ndi just katumwa bantumye. Era ogwange ngukoze. Naye olowooza ani yantisse obubaka obwo? Ndifumpewo. Conversation yange naawe nga bwe natandise nga nkugamba nti ekiŋŋaana okwogera amannya go lwa nsonga conversation eri exposed. Wanje? I'll be your ye naddamu okukwata tabbu The subscriber you have called does not answer. Do we need to call this person again? Ebigambo bye bisembeyo agambye ndi ku mpewo n'atema. Kitegeera? Ekyo kikuwa ekifaananyi nti of course alina kyadooginga ng'asensinze ekiddako. Wabaawo omulamu awo? Lwaki tonzikiriza bukkiriza ne sikola comment yange ne ngikulekera okole comment yo? What is your opinion? What is your message to our dear sister? Ng'ensonga bw'oziwulidde. Let's pray. Katonda affe omulungi, twebaza obulungi bwe n'ekisa kyo. Ebirabe tubiwulidde, ebya sister oli tubiwulidde. Mukulembere mu lugendo olupya lwagezaako okutandika. Bwe lubanga lugendo lugenda kubeera lwa buwanguzi lunyweze. Bwe lubanga lugendo lugenda kubeera lwa bulumi okusinga ne gye yasooka, olwo lusazeemu mu linnya erya Yesu, lusazeemu mu ngeri eyo bwa Katonda, kubanga ku nkomero olina obulamu obulungi bw'oyagaliza sister waffe. Owookubiri, ebintu ebimugendedde bulungi olwabo bonna be yeesiga okubanga tebaliimu ssuubi, naye si ye nkomerero, omuwa obulamu, omuwa essuubi, omuwa obuvumu mu bulungi obw'ekisa kya Yesu. Otusinkanye enkya mu weekend mu by'okuyiga ebirala nga tusinkana love stories z'abasista baffe abalaba brother okusobola okubeerako bye tuyigirako mu bulamu bwabwe. Oyongere kubeera naffe leero ne bulijjo bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.